لا إله إلا الله محمد رسول الله نور السلام علينا لا إله إلا الله محمد رسول الله نور السلام علينا لا إله إلا الله محمد عليكم السلام ورحمة الله okola ki ndi wano mpola mpola bena byengattagatta mu wano ku simu yange mpola ogattagatta nga byaki bya mirimu kati fadde omanyi ku byaki naawe nanti nikusanze oyimba Grace obuyimba obulaba bwotambuza emirimu owuliranga buli kyokola kyonna nga kijja lwonyimba obuyimba obwo mpulira nga ndi bulungi bunyumira gwa bumanyi kati nze atabimanyi biba tebinyumira ojja kubuyiga naawe naye nze nkwewuunya gwe buli wobeera wano bw'otaba ku ssimu yo oba ku by'emirimu nze sikutegeera tompa budde nze mbeera njagala ne tubeera awo nonyumizaamu ne tuzannyamu bwe bityo nga bwe wali ng'okyankwana luli wajjanga sebo nompa obudde n'otambula n'ojja n'eri ewa sisita wange ne tunyumya naye olwandeeta wano obeera ku ssimu na bizinensi oyagala tunyumye nyumiza walina okunyumiza gwatambula nze kati mbeera wano ewaka kunyumiza ebiki byendaba gova wano n'ogenda n'odda okunyumya nze sibirina tobisobola kukubula osobola okungamba gundi yanyiziza ku mulimu oba nina gwe nasanze nakola bwati keba obimanyi gwotambula bwebityo jenkola byemirimu byenkola tebikwataganako yadde naawe ki kuba luli obudde nabuyina nga nkukwana Nakasolya wanji mama lwaki tokebeddemu obwo obutunda obuvunduvundu bwe tukomezza we tulonzeemu nolondamu bwolaba obutannaleeta nnyo nvunyu zirya n'obukamula ne tunywako mama ngenda bukamula genda okamule tunywenyweko gwe nnyonta tekuluma ennuma naye nga sinnabukamula mbadde nina kyenkusaba mubadde ogamba mama mbadde nsaba enkya ngende ndabe ku mami Grace olabe ku mami Grace iye mama Nakasoli wanji mama tulina engoye nnyingi nnyo mu nnyumba zimaze weeks 2 namba tezoozebwa olowooza enkya tewandikedde n'oyoza ku ngoye ezo mama engoye nazoozezza dda zonna zitukula kyogamba ogenza okujja eri gye nkolera ng'omaze okwoza iye mama ngoye wazoozezza iye mama kale kati obudde bw'enkya bukozese oyoze ebidomola ebyo nga bikyafu nnyo mama kyakatonatuukako mu kasitoowa nabikuuse dda byonna ne bitemagananga mukene iye mama bitukula bulungi nnyo ebiseera bino enkuba ebadde etonnyanyo nga buli ngatto zenkolera muzijja n'ebisooto bingi nazo zeetaaga okulongoosa kuzunga kwaki mama amazzi ge nayozezzaamu engoye ge nakuuseemu ebidomola n'engatto era nabitadde dda gye birina obbeera naye okimanyi okuva Grace lwe yagenda ekitanda ekyo tetuddangamu kirongoosa wansi waakyo mama tonnayingirako mu nnyumba ennyumba etukula buli kimu nakirongoosezza nze nabadde neetegese watukula bulungi Nakasolya ndowooza ngule buguzi mbuzi mu busente bwennina obeere ng'olundako nga buli woofunidde akawaazi ng'olunda buli lw'obeeraawo ng'omaliriza emirimu toyina byakkola okusinga okuzunga olunda embuzi eyo mama muno mu Kampala wakyaliwo ebalundira naye gwe embuzi emwolowooza tuyinza obulwa woogirundira nze ne wane wakasirabawe tusobola lundira bwe kiba nga kyekikutaasa obutazunga tewayinza kubula ne wano ku mulyango wennyini ogirundirawo n'ogikuuma n'ogiwa obukuumi nga tewali kutambula ne mama kangende mulabeko olunaku lumu lwokka Nakasolya nze nnyoko wali ondabyeko nga nvaano mbu ngenda kukyala nedda sikulabangako nze si kyala ate naawe njagala okwata empisa ezange tozolinga nga maziremu nkukwane oba tuzannyemu bwebityo kati tuzannye ki ngende ngule matatu tuzannye wakiri kiramu wazannya matatu kibwagazannya abaaki kiramu tazannya matatu Grace nedda sigalabanga ne munju wano haram
Salamu era nenga sanga mu nyumba wano Grace. Tokemebwa. Ekyo nkikubuulidde. Wegendereze nensanga busanzi matatu wano mu nju yange. Ofumba osobola okufa nkubuulira. Kale tuzanye ludo. Sebimanyi nze ebyo. Jibanaye kati gwomanyi muzannyo ki? Owai. Ati byoleta naye bizibu. Amatatu go tegakkirizibwa. Ludo simumanyi. Pozi kati kye tuba tukola. Oleti ya salunayo. Ndabe byosoma tuyiseyisemu ndabe wotuuse. Kuba sifunanga na budde kulaba byosoma. Olabye otya? Bana. Njagala tuzannye mwato ngamba byakusoma. Ati byogenda okuzanya nze sibitegeera sibimanyi. Emizannyo bayiga miyige. Byaludde sibitegeera. Gamba matatu tegasobola kuyingira mu nju yange. Banayo kimalaka akyagala. Ne si wabibwe mmanya bye musoma ne tuyisayisaamu. Awo wabi. Kati bwe nkaleeta leero gwagenda okunsomesa wajja tisigenda. Sinze nkusomesa. Wabula njagala kulaba otuuse wa ajja akusomesa biki kuba musasula. Okitegedde. Kitegeeza mbu ajja tisagenda kukusomesa. Nja kulaba we mutuuse. Kati gwe bonsomesaamu olumu baaki. Oganye tuzanye n'okunsomesa toyagala oyagala ki? Ogenda kusomamu ndabe wotuuse kati bwoli. Anti nze mbadde njagala bwe bibe ebyokuzanya biganye at least gonsomesa. Ewajja tinemegendayo. Kyoyagala? Sinako buzibu. Genda okireeta. Grace. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nuru salamu alayna la ilaha illallah. Gwalowooza ebyo ebintu by'okukyalakyala mu bantu birungi. Nze nsiiba wano era nvuluva ku mulimu gwange n'enkomawo wano. Sirina walala gye nzuŋŋanira. Okyalakyala mu bantu ne batandika okukulonda gw'oli ennyo gw'otamanyi kukekkereza omanyi abeeyita abagagga mu kukekkereza. Bakwata kisooka. Asobola n'okugula ekicupa kya soda n'akikuba fridge ng'ayagala akinyweko ennaku 8. Gw'ogenda okyekamirire wano. Ebigambo bifuuka ebigambo. Tolaba nti oyo omukyalira omumanyi nnyo. Naye osobola okumalayo ennaku ezo ebigambo byakwogerako bibankuyanja. Gw'otamanyi kunaaba, gw'olinnya mu ttaka mu nnyumba ye gye yasiimudde, kwegamba gw'oyasa amasowaani. Buli lw'olikyala mu bantu abakusingako ssente, tebasobola kubulwako ke bakwesonsaako. Ate mwana wange nakasolya guno omulembe tegukyasaaga. Okyalira omuntu nga mufumbo, oba oli muto oba oli mukulu naawe n'akwetikkiramu. Saagala ndeereetu. Ebyokukyala bireke. Beera wano ewaka. Tolaba nti ogenda kukyali amanya maama wo muto, omanya muganda wo. Bawa akwetikka okukakkana ng'oluganda lufudde. Abasajja b'ennaku tebakyakirina mu sitaani. Era akugattako. Tondeetera mirerembe. Kale mama nakoze emirimu gyonna nga mmanyi onanzikiriza. Okukyala wano ewange ogwo muzizo. Tetukyala wabula batukyalira bukyalizi. Linda abo abamanyi okuzunga abalina embwa be yakomba mu bugere banajja ne batukyalira. Mbwogenda okyalire Grace. Gy'okyala omanyiyo. Mama sobola okundagirira ku ssimu. Teri gy'ogenda kulaga nakasolya nkunnyonnyodde obuzibu obuli mwe kwekyaza. Si kirungi kukyalakyala mu bantu. Bagula enkota y'ettooke bagimalako weeks 2. Gw'ogende ogirye mu lunaku lumu. Ebigambo bitandike. Balinga boogera. Va ku bantu. Kale mama. Va ku bantu genda okamula akatunda kafu. Oba kalamu oba kafu gwe kamula tumale ganywanywako. Gw'omanyi obuzibu obuli mu kukyalira abo abeeyita abagagga. Teboogedde bigambo woowe. Naakwogerera kino gw'olinnye mu nnyumba n'ebigere ebiddugala. Maama era omugenyi anaaba n'atatukula. Ndeka mwana wange tonkyawaganya n'abantu. Nze abaagala okutukyalira batusangawo wano. Abo abazunze embwa be yakomba mu bigere be balina otusanga wano. Naawe bawa Grace wamulaba yenna bwe yeefuula mbw ayinamuuko. Ogenda ofuuka eyo alomba. Togendayo. Bwakwetikkire eyo.
Kasatiro Basatira